yasimba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze Sebaka nyabo Wano mama mwana nze yankuba nyonyo kati ngambe kituufu tonjagala my baby kwagala kufa era gwasinga oh my baby anange bwatyo omwami omugagga omukampala nanyini Teba Paint omwami gwe bayita Tebakyayiika Tony ye muyimbi omu ku be yalese nga agamba nti obuyimba bw'alina bukakasa omukwano gw'alina eri mukyala we omulungi ennyo eyayerukalinga omuzungu gwe bayita Agnes Kansime nkwaniriza nnyo omukwano ku program yo ey'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole ngera bampita Sharita mazima waavu oli otya mukwano oli bulungi Sunday wedde ne Sunday eri tubadde nga tukutuusako embaga ezaakolebwa bannaffe abantake bakery y'ensonga lwaki tubali tuludde okulabagana nolwekyo kansubire nti nno zaakunyumira kati twatandise na bipya abagole tulina bangi ababuukinga bangi nolwekyo omukwano naawe omukolo gwe olina okubeera nga oguleeta ku Delta TV tukole nza okwebuuza lwaki nyambaddewe nti tugenda kuba nga tugenda ffenna e40 naye nga letunnagenda 40 gye bazaala omulungi Agnes Kansime kugamba nti bannaffe aba Sharitas by the world be bankozeko akaviiri ne makeup anti ndaba jangu omugole tukoleko tuyina ebyambalo bwebiti tuyina gomesi tuyina mane tuyina ebintu bw'oba oyagala okwambala ebintu ebipya nga tebyambalibwangamu wadde ng'ogenda bipangisa jangu ku Sharitas by the world ku Nkuruma Road wakoma ezime bakiyita Sal Complex negamba ate ne graduation etuwuuba nze gwolaba ndi lubuto lero olubuto lwennina lwa graduation ngenda kuba nga nduzaalange ennaku z'omwezi 10 December wali eri ku Nasana Business Center wali eri waggulu ku kizimbe kya Mwami Njovu yagambye mujje muteeke wano graduation abaana beeyagale okitegeera Nkulu Njovu webale nnyo webalire ddala era nga ina nyini Njovu Junior School eteekesete program eno era nga ina nyini Njovu Estates ekufunira ettaka n'amayumba ku kibanja mpola kale no graduation yaffe ya Sharita School of Beauty ogenda okubeera ng'ebeera ku Nasana Business Center Hall waggulu kale no munnange jangu tubeere nnyo abasomerako ewaffe mujje tu graduating n'abazadde naffe tubeesunze wamu n'okubeera nga tuwandiisa abayizi abapya bagenda okutandika nga 8 January kugamba mukwano Sharitas by the world yetegeka omukolo gwonna Njovu Estates weri mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugenda ffenna e40 omugagga namugambye yesterday banne bagagga banne okuva mu Kampala banne abaana balina sente balaze sente 40 omanyi abantu okuvuga emmotoka zaabwe ez'ebbeeyi nga beetereddemu amafuta okuva e Kampala ne bajja 40 si kyangu sekera ddala omukazi aba w'amaanyi nga bwakawaali ate n'amuwasa abeera muntu w'abantu ate nga n'akasente ng'alinamu nga yakolamu okimanyi nti oluvannyuma lw'okumuwa Harry Akawundo new model okitegeera n'okumuwa ebyapa 2 yamuzimbidde amaka gali gaggadde bannange Kansime wanaaba kituwe ku bukodyo kiki kyokozesa naye nga yatugambye nti bugumiikiriza mukyala yayambadde bulungi yanyumye bulungi yabadde musanyufu abayimbi baadde bangi sente bayiye nyingi kankutuuseeko omukolo guno gwokka gwe tulina olunaku olwaleero toba ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima wanvu mamme eyakolamu iwa one and only, yeah. Ooh, ayelelele mama. Ooh, ayelelele mama. Never done. Gwe mlavo lidagala lya mutuzo. Omongo n'omubiri n'obifunza mama. Gwe bakuwali yenze nakukunda. Mlavo lwazitaka lya mubumba. Mama. Easy, I'm in a bad discussion. Kuno mubili gwagala kukwesika. Kwekola bibyo no question. Mulavu ngenda na kupongeza. Yezali wagumya masuka. Yezali wagumya masuka. Yezali poleza likonta. Nima mulungi yali soka. Yezali wagumya masuka. Yezali wagumya masuka. Yezali poleza likonta. Nima mulungi yali soka. Sena kuita mwenge. Eka balala bakende. Yakuna kutamina wenge. Sena tomeza bisenge. Mbasasira na bakukwana. Sebyange biba bya matala.
Nze kululwa sitya kuswala ne bwe kinaba kyakulwana nja kulwana Samaso gandaze mutima gwe sikusuubiza ondaba Gwe mutwe w'omuna gwe sirikyusize kala My baby wala Omukwano gw'ogirita munda baby Zijja mukyangala ensikize ne wala Zijja mukyangala My baby wala She my love yenjusa My baby wala My baby wala Love yenchunya Yenzali wugumya masika Yenzali wugumya masika Yenzali kole zali kuntama Nima muludu yali soka Yenzali wugumya masika Yenzali wugumya masika Yenzali kole zali kuntama Nima muludu yali soka Mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala bannange ekiri wano kika kyerere omugagga yono ayugumiza Fort Portal tuvudde eri kuva mu kibuga ng'emmotoka zonna tuzirengera ate nga nnene nga ziriko erinnya Agnes introduces Tebakyayiika kitegedde obwedde abantu nga beebuuza mugagga kyoyo yavuddewa ne mbagamba nja mubatuusaako n'olwekyo omugagga nzamulina ente nnyingi oba kikoze atya simanyi si byakyandusebo Jendi mukwano oli otya Sharita ebale tukyalira ku mukolo gwaffe badde sinza butajja ennyabo mukolo gw'amanyi ne sikubeerako ebale kujja ng'onyumye kisa kya Mukama oli otya leero ndi bulungi era ndi musanyufu nkulaba yeah. abagole abami batera okubeera ne ka stress naye gwe oshayininga bushayinizi sina stress Sharita buli kimu kibadde bulungi nga bw'olaba ositudde abanene abanene nange bansitula nange ndi munene okitegedde tweyanjulire mu bitiibwa byo byonna ssebo ennyabo yenze Tone Tebakyayiika ndi musuubuzi ndi mu hardware nsuubula langi ne mu real estate nzimba amayumba naye ntunda amataka luddawa bantu bakunoonye Mwanga 2 road we wali offices zaffe ne Nalukolongo nawe wali offices zaffe amina webale kola enkola Mukama nateramu obwangu amina ono gweyimiridde naye yani ndaba naye munyirivu mukwano gwange yeyanjule amanya agange Waswa Joseph ndi mukwano gwa Tone nze ayimiriddewo nga best man we lwaki walonze ye Waswa kituufu mukwano gwange mukwano gwange ddala mumanyiganye kumala bbanga ki emyaka giwera ndowooza kuva nga 12 mukwateko mu ngalo omusikesikemu mumugambo okikubye muganda wa kitegeera kyali wange kunyweza ki biki by'osuubira okulaba olwaleero byansuubira okulaba nsuubira ekisooka kulaba ssanyu nsuubira essanyu mukyalo maze naye ebbanga ki mukyala amaze naye emyaka 8 nga tuli wamu mwebale kwekuuma tukuma zaaliddeyo ku baana abaana we bali muganda tabala baana naye basukka wano biki by'omuzuddemu n'ogamba kaŋŋende mpaka 40 ekisooka mukyala mulungi mukyala mwesigwa mukyala mukozi ampulira nteekamu ekitiibwa nange neŋŋamba kankole kino kyolaba weyigamuko ku bigambo by'olutoolo ebitonotono kimugambe ekikuli ku mutima mu lutoolo abooli nikutumira muno kayimba kikoyagala omuweereza akayimba nteredde ka Bobi Wine okuva lwe namufuna natereera oyina bigambo ebirala by'osobola okwongerezako kayimba ako n'oyimba mukola saali mwangu nnyo naye okuva lwe namufuna nakkakkana nali sifugika naye kati nfugika ku 10 omwagala meka anyway 10 batulagira tetukimalaayo naye nga 95 nobweyongeramu obupointi webaze ku bantu ssebo abantu mbebaliza ddala kubanga naddala abamperekedde abavudde e Masaka, Kalungu, Kampala, Jinja mulimu n'abavudde Tanzania kale sinza butabeebaza kubanga mu biti bwabwe bakulembeze bachairperson berusi 5 berusi 3 ba MP minister banji n'abakulembeze abala n'abasuubuzi ab'amaanyi we bali wano mukyalo yagala akomewo ddieka bwe mba nakava wano
angoberere kubanga embeera ogiraba toyinza kuleka maali yo yonna eno enjagala ngoberere mugambe komawo mangu agi mukwano yangu bw'olaba nvudde wano abakadde bagambe ngoberera Tebakyayiika yangu waddiya yangu akola emirimu gye walayi kale twanza nnyo besimanyi biweddeyo banange tubagala nnyo tubagaliza mukolo mulungi mwereere omugagga wuyo ayingirawo abantu aleese bangi ate nga balungi ebintu aleese bingi alina n'ekirabo ekyenjawulo birabo weebiri bingi oyagala mbigambire wano oba mbimale bikulaga ngambeko mmwe Agnes muwadde ekirabo kya amaka amakula ne muwa n'ekyapa mannya ge omwana yanaaba kyoyo lweza lwe fort oli yagamba lwekakuto lero lwe fort potro muwadde ekyapa ky'abapangisa emizigo nayo giri awo gimulabirire njagala nga sigale ng'anyirira nga bwali mufunidde no akamotoka kamotoka asaana nesingawo kubanga okuva lwe namufuna nga bwe gambye ebyange byaterera ebintu bitambula lweza lwe fort oba baluyita batya eno banalutulaga kati tuleke oyingire ate omukolo gwongere okunyuma mukwano tova ku Delta TV tukole tuli wano tuli mu kuyingira n'abako batuuse mu budde bazze mu bungi bananga atali wano guno omukolo kyegukoze fort buli mwagamba banaye singa nange bampita nefe we tuli nnyo nga ba Delta TV ne Sharitas by the World ne Sharitas School of Beauty okubanga tugutuusaako live tovaawo nkwagala nnyo buli tuyogera nga abendeemu abenda ya Nakalamba kale abaana kababawe entaba Luganda tutta omukago wakati wa obuvunaanyizibwa bubwo okulaba nga banno bonna bafunye ezo zebaza bakulu abagurosi mbasiimaho sebo mugurosi nsaba okkirize nate nkuleetere ensonga eno yey'ekigula luki esebo obutolo nikyo ekitamayirembo okkirize yego era ntambulire mu nsonga ng'ennono y'ekitolo bweri kubanga ndeese ebitabo 2 otyo nendeetirako ne kreti za bbiya 2 otyo nendeetirako ne kreti za soda 2 nekasula esebo manye ettolo tuli beewulize esebo aleese ate gwe weebaza
anedda kwegamba neeyanza nnyo mba simanyi lwaki kubanga mpulira nga ndaba ekisa mu bakulu bataata nedda bwe kiri otuleetera otyo bwe tukkiriza ate bwe n'otwebaza okukkiriza kale temayirembo tukikkiriza bannange engalo sebo abaana bange ab'obwojjo mwijje mujwakire nzije mu maaso gammwe abakulu otyo neetonde weetonde esebo weetonda ki olw'emisango mutabani wange gye yazza tabani wayina emisango wano alina emisango gye yazza misango ki nti bwe yatuuka eno nga tumutumye ku mirimu otyo yasangayo munne ne bazannya oluvannyuma nga bagoberedde bayibuli egamba nti muzaale mwale kati oluvannyuma lw'okwekubisaamu ate nga tebazze kweranga mu bakulu ne tusalawo ne tugamba nedda byonna tebisobola kutambula nga tetusoose kwetonda era ku lwa mutabani wange linda ntwala mpola mugulusi apuli tunuba tusala museeraba nubobonye ndeetera poliisi amukulu poliisi togireeta nze naleese poliisi eyange otyo esebo era nsaba okkirize nga mukulu munno nzije mu maaso gammwe neetonde kale abatoro bagamba ezeereesire tegererwa kindeka omwana w'enkeeto omwana w'enkeeto eno ego yente ate n'oluvannyuma kino kyekicwarugo essimo kale ekicwarugo abaluganda emizigambogo omugurusi yagireeta kandi yabiteeraniza hamwe omulundi gumu haba obwire yayenda n'okucungura abaana ba mutabani we n'ente y'abaana yagireeta agifunyire yoona n'amahembe n'omukira n'ebirenge biryo byonna mbizinze kale mugurusi apuuli n'abagurusi abagahi nywena mwikiriza bwirakeri mumpaire mugurusi mmanyize ngu tumuganyiire abange engalo zirudda batusonyiye atenderezebwe omukama atenderezebwe omukama katonda w'amagye atenderezebwe omukama atenderezebwe omutonzi w'eggwanga atenderezebwe omukama atenderezebwe omukama katonda w'amagye atenderezebwe omukama atenderezebwe omutonzi w'eggwanga era eno tubaddeyo n'abaana naye ng'abaana abo munnange bwe batunira nga bagamba nti naye kiki okukkakkana batutanzizza ente y'abaana be twazaala eno mutabani waffe be yazaala eno n'oluvannyuma n'olukomera ne tuluzimba mutabani waffe ne yakola ki era ne batukkiriza otusonyiwa mu kubengala ez'amaanyi kale Roni ndeetera omwana omu abaana abo aijje tumubukale ataahe mu Luganda. Okyalaba okwanjula n'embaga.